12 Ogwokutaano lwekigwa anti Museveni agenda kulayira. Bobi Wine akubiddwa Omusulamali Ogusembaayo era wekuba nti oba oliawo kwa kutwala kabite babi tungo Kyagulanyi mu State House alina kulinda paka 2026 mpola mpola. Atukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe wenna gy'osinzidde okuba nti otuwuliriza n'okuba nti otulabira. Nkugamba webale nnyo. Waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyenjawulo ekiwamba abantu okutta abantu abatalina musango. Nsaba ebintu bino bikomezebwe mu bwangu ddala Bannayuganda basobole okuba nti baddamu okwetaayaaya. However much bino simanyi oba bivaawa wabula bwe tunakizuula ekituufu era tujja kujja wano tubibatuuseeko tusobole okuba nti tulaba mpola mpola. Recently government yavuddeyo negamba nti obaoliawo abantu kwabo abakwatibwa balina ne video evidence nga bakola emisango egimu. So n'olwekyo tugende tusabire baganda baffe abo basobole okuba nti obaoliawo basonyiibwa. Nengenda kusaba ne gavumenti esobole okuba nti esonyiwa abo abakola ebintu ebyo mu butanywa baana bato beetaaga chance endala okuba nti obaoliawo tebayiwa musaayi. Bannange mbatumiddeko mwena gye muli gye musinzidde okuba nti mutuwuliriza era nga muli bankizo muli bamaanyi okuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna. Munzikirize ngende wa Kyagulanyi ne President Yoweri Kaguta Museveni olwono tusobole okuba nti tutanya ensonga nga bwe zirina okubeera. Anti wano twabagamba nti tujja tambulanga namwe okumala ebbanga lyonna era nga tujja baweerezanga awatali kussa mukono. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni akombye kwerima n'ajjayo n'ag'omu buto n'agamba nti ennaku z'omwezi 12 omwezi kugenda kubeera gwa Kutaano kama mbaya ni mbaya alina okulayira nga pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda. Wano gyonna wekijjira nga Bobi Wine agenda mu maaso n'okuba nti awera nti Pulezidenti Museveni tasobola kuba nti alayira era tajja kulayira kubanga okulayira kwe kulimu ebituli by'amaanyi. Bobi alumiriza Museveni okuba nti yakwata mu kalulu era nga agenda mu maaso n'okugamba nti obaoliawo omukulembeze wa NRM ne pulezidenti aliko takwanidde kubeera mukulembeze wa ggwanga lyattu Uganda. Omwogezi wa gavumenti amanyikiddwa nga Ofono Opondo ngono enzwalwa y'ettororo musajja mujapo bamudama awedde emirimu wali ng'ayita mu kitongole kya Media Center Entinda yavuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nti kama ni mbaya Museveni agenda kulayira ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano era nga avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna ebyogerwa n'ebyogerwa omuntu oyo si bituufu. Bobi Wine yali agamba nti agenda kutambuza ebigere paka Ntebe mu Ntebe. Ye yali slogan tutambuze ebigere paka Entebe mu Ntebe kubanga ate jjukira nti byonna bijja nga COVID-19 waali n'okuba nti obaoliawo kwaliko emisanvu n'ebitaafu ng'obaoliawo gavumenti eswakidde teyagala egisala mu lubaale. Engeri gye kiri nti obaoliawo abantu bagenda mu maaso n'okutandika okwekalakasa mu Uganda. Bobi Wine yavaayo n'agamba nti no matter what alina okuba nti agenda Entebe mu Ntebe whether mu motoka oba ku bigere alina okuba nti atuuka. Museveni yavuddeyo n'agamba nti mpozi ng'olina ekirala ky'onoonya mukama wange omukulu muto wange naye kyengenda okusaba muzzukulu ogenda kubeera ewaka okakaneko okubanga Bannayuganda badropinga ideas mpola mpola. Museveni agamba nti Bobi Wine n'abakibiina kya NUP bagenda mu maaso n'okuba nti babba obululu mu bitundu by'eggwanga ebimu era nga agamba nti obaoliawo abantu bano bagenda mu maaso n'okuba nti bawamba abantu baabwe abaddala ne bateeka omuze ku gavumenti nga balina ekigendererwa ekyokuba nti bakyayisa gavumenti. Kino nno kiddiridde okuvaayo okuba nti mu Uganda ennaku zino emmotoka za drone zaafuuka ekyenena era ng'okugirabako ng'otambula mu kkubo muganda wange odduka misinde kubanga obulamu bwo tomanya gye bugenda kuba nti busibira
okusinziira enkeera. Emmotoka eno bwe bakuteekamu manya nti oba oliawo abooluganda bo obasiibudde, oba oliawo ogenda mu maaso n'okuba nti oluuzinga byolina okuba nti oluuzinga. Olunaku lwa leero Muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi y'omu ku abo basimatuse drone era nga wetwogerera aliira ku nsiko ijjadduse emisinde ddala. Drone egeze mu maaso n'okuba nti erumba amaka ge era nga mutabanyi we gwe yaadoptinga bageze mu maaso n'okuba nti bamukwata bamututte. Mu Uganda politics afuuse politics naye ng'ate waliwo n'ensonga endala ezigambibwa nti oba oliawo zino muvu ziri seeti olw'abantu abamu abaagala okutabangula emirembe mu ggwanga lyattu Uganda. Museveni avuddeyo n'alabula Bobi Wine n'amugamba ennaku z'omwezi 12 ngenda kulayira. Byengenda okusooka okukola kwe kuba nti nzijawo obwavu, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okuba nti nza mu Bannayuganda essuubi n'okukolera abantu Bannayuganda enguudo ez'akabi mbazimbire factory n'esigaddewo. Togeza ne weeyibaala nti olina ky'ogenda okukola kubanga n'abakuwaga bazedda ku saidi yaffe. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior, omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli. Webala kuba nti otambula nange, webala kuba nti otwagala, munzikirize nkome wano paka lwe tunaddamu olunaku olw'enkeera. Bye bye.